mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan lifestyle. Amanya nze Sigawa Mulishidi. Mbaagala nnyo yonna mu mawanga gye musinzira okubanga mulaba kosa n'okugoberera. Nammwe abalwadde baffe mwenna kyamaanyi nnyo kye mukola. Buli omu kubeera ku ssimu n'oŋŋamba nti natandise okukozesa eddagala naye enjawulo njiraba. Kyamaanyi nnyo. Nammwe abakyajjumbira okuligula bannange mujje mufune eddagala musobole okubanga muwonyezebwa endwadde ez'enjawulo. Mu ndwadde ze tujjanjaba oba ze tuwonya naye nga tukozesa eddagala lya abo n'oba mitana w'amawanga liba lisobola okukutukako bulungi nnyo. Tujjanjaba obulwadde bwa ulcers. Ulcers neeno bantu bangi nnyo muziina ate abamu temukimanyi nti muziina. Omala kuwulira nga signs nzogeddeko ne nkugamba nti obeerawo n'ofuna ekikeeto n'obeerawo mu butuufu ng'owulira ebyenda biringanga bye basalaasala n'obugirita omutwe ne gutandika okukuluma buli kaseera naawe nga mu butuufu obeerawo n'ofuna constipation oba secco n'ogenda emmanju ng'ofuluma obuntu bulinga bwa mbuzi ng'ate buliko n'omusaayi manya nti mwattu onaatera okufuna kanso waddala agenda okukuleetera okukola sajjale oba okukola chemotherapy kwekukalirira mubitegeera bulungi nnyo. So tolinda ebyo kutuukawo yita ku 0709965852 oŋŋambe nti Segawa ekyamazima byonna bye wayogeddeko nange sayinzi ezo nziina bambi nsaba onnyambe nfune ku ddagala eryo. Kale oli munene sooka otunuulire Segawa nawe ogambe naye mbutuufu ekisajja kyali kinene kati kiri mu sayizi nange gye nandiyagadde. Oba oli musajja oba oli mukazi kyabulamu okusala omubiri n'otabeera munene nga njovu. N'oba ng'osobola okutambula n'oba ovudde wano n'otambula kilomita 10 nga toweekeera ng'ate era tokooye. So musale omugejjo ate era eddagala linene terigenda kuganya mubiri gwo okuva ku magumba nti obeerewo ennyama ng'erebera nedda. Ekyo nkusuubiza tekigenda kubeerawo. Ennyama ejja sigala ng'eri ku magumba ate mwana wattu nga naawe omubiri ogusalidde ddala bulungi nnyo. Kale abasajja bannange mulekerawo okunkubira essimu nga muŋŋamba nti mwagala kugeza butonde bwammwe. Oli nakukubira essimu n'akugamba nze njagala kungeza mu sayizi. Bannange mbabuulira kineeno. Omuntu nga tonnaba kugejjana mu sayizi sooka olabe nti amaanyi g'olina gasobola okuwanirira ako akatono k'olina. Oyagala maanyi ate oyagala nakugeza mu sayizi sooka ofune amaanyi agagenda okuwanirira ako akatono k'olina kabeere nga kasobola okuba nga kawangaala mu nsonga ziri then awo olyoka olowooze ku ky'okugejja. Munfunye bulungi nnyo. So abasajja mujje amwongere ku maanyi gammwe. Nammwe abakyala kyamakulu nnyo okubanga obeera n'omwami wo buli wamu oli kiriini oli kiriya. So mwongere ku bungi bw'ebirungo bye muteeka mu mukwano nga mukozesa lineeno eddagala era namwe musobola okubanga mulijjumbira bulungi nnyo. Era abakyala era kye musinga okwagala ndowooza kwongera ku nsulo zammwe. Sijja bagamba nti nno azirina kubeera nnyingi nnyo naye ezo zokka ezeetaagisa omwami wo ze yeetaaga osobola okujja n'onkubira essimu n'oŋŋamba munnange nze njagala mbeere bwenti ne bwenti nakyo kisobola okuba nga kiyitamu bulungi nnyo ddala. Sukaali, pressure, nammwe abalumizibwa amannyo. Mutuufu olaba amannyo go ojjamu limu ku limu galiibwa ebiwuka mu kamwako ovaamu ekisu ekitali kirungi nnyo. Manya nti obulwadde bwakulya dda ne mundaawo mu lubuto mukyafu. So osobola okujjumbira lino eddagala n'amannya aga yero bannange gakulemesa okusimayiringa. Lijjumbire. Kale sigenda kubalwisaawo katolekere programu yaffe ey'olunaku olwaleero. Kati muzee. Yes sir. Twagamba nti tugenda kuddamu okutuula nga wayiseewo ennaku 3. Yeah. Kati bakayitawo kumpi wiiki emu n'ennaku ezimu. That's okay. Naye njagadde tumalizize n'ensonga buli kimu. Omusajja alinamu ku ssente waali. Naye njagala ng'okozesa obuyinza bwo na buli kimu. Omwami ono ye mwami Swaib omumanyi. Gwe Swaib wa boda. Y'ono.
kati mwami Swaib ono twayogeddemu naye n'angamba ye asobola okulaga butya bw'ayagala mu muwalawo. Mumanyi ate namugoba wano simanyi nange Swaib. Yes. Ne mugamba kankuwa omukisa ojjogeremu ne muzeeyi by'onaamugamba bye binaakweyimiririra ku butya bw'oyagala mu muwalawo. Era kye mmanyi Rahuma omuntu ono omumanyi era omutegera bulungi nnyo. Kati muzeeyi sebo akamwako ke kakutunda oba okuziika. Taata wuuno jogera naye ensonga musajja ku musajja omukyala wuuyo bw'obanga tosobola kwogera bisikiriza taata kukkiriza omugagga waali amutwala. Right? Kyogera ne muzeeyi. Kakati muzeeyi taata wange omukyala oyo mwagala era njagala omumpi mukulaakulanye ankulaakulanye. Kakati muzeeyi nkusaba n'obwewembwefu nga neewombeese muzeeyi omukyala omumpi. Swaib wangi taata kankubuulire ye taata. wali ogenzeko okusaba sente mu banka nga loone Yesebo kiki kyekuyimirira mu banka? kaadi oba ndagamuntu. Ate ekirala njagala obeeremu amagezi. Bw'oba ogenda mu banka kaadi na ID bireke balina ekintu kye bayita omusingo. Banka n'omukazi wange tiwaliwo enjawulo. Kyovula omuwala wange ogenda kusonyiwa kubanga already ku bbanga lyemaze n'omukyala. Ono yanfumbira aneetera amaazi ankolera buli kimu. Ono ye kenyini tusobola kujja wano nga yandabirira buli kimu. Ove wano nze mukuwe ng'omuntu gwengenda kumukwasa talina kyansobola kola kikunkolera nange ekikola kye kingasa. Owulira mba nkuwadde nange omuntu abadde wankizo nnyo eri gyendi. Kakati muzeeyi lindako sinaba kukimaliriza. Bwe mba nkugambye nti mu banka bw'oba osaba loone osooka n'okukola ki n'ekintu kibayita omusingo. Ettaka, emmotoka, buli kimu nga ba surveyors basooka kutuuka ne balaba kye balina. Olwaleero kiki ky'olina? Muzeeyi nina pikipiki yange eyo ye maama ye taata pikipiki. Bwe bukya nga otomedde nga poliisi egiyodde era mba sirina wakudda naye ngenda nembegayirira ne bagimpa oba nenteekayo okwo ku busente. Nze kankubuulira ekintu kimu kye nagamba babooda. Bw'oba omanyi nti tolina kye weekoledde muwala wange muveeko. Kankubuulire wa booda simumuwa. Laba simumuwa kubanga already wakakola ku booda emyaka meka? Mulimu gwa booda ukoze emyaka meka? Booda nakagikolako emyaka 3. Kiki ky'olina? Ettaka, ploti, kiki ky'olina? Mbuulira nti emyaka 3 nange nkakase nti omuwala wange tagenda kubonaabona. Opangisa wazimba? Mpangisa. Fuluma genda emyaka 3 gy'okoze buli lunaku ng'osevinga 15. Ababooda ekisookere ddala emirimu gye mukola bikolimo. Musaabaza abasezi, musaabaza abafu, abenzi, buli kali mutemu alinya booda ate na poliisi. Lindako nkunyonyole ku mutwe gwa booda awo wennyini omusaabazi waatuula nti atudde. Oli ng'ajja ng'ateekako ebikolimo ng'avaako ng'agenda ng'oyoola ng'ogenda bikwambala. Kyova olaba nga nkugambye nti ekyo ky'omuwala wange kyesonyiwe. Genda okole kyendiko kyekyo nkugambye buli lunaku ekisookere ddala mu bbaala mwe musingamu. Mwe bbaala woleramu abantu aba oba si ba buloka b'amayumba aba booda. Naawe ombuulire ku mwezi
njagala olwaliro tukiriziganye okwata akapapula obalire wa boda nti buli lunaku asevinze omutwalo ebbaala nga agyesonyiwe ebiduule ebyo bivulu biki ebyo ababoda ng'osanga nga bajjudde dene sente ze boonoona be bandibadde bazimba amaka ne bagula ploti ne beekolakola ne beekulakulanya dene n'ojja n'ongamba nze kukola ki kusaba muwala wo nze gundi swayibu nze nazimba wano nagula ploti nkoze bino naye tugenda kwekulakulanya naye kyoliko lwali kyotandikiddeko mpa omuwala wo tugenda kwekulakulanya kitegeeza omwana wange ogenda kumutwala nga mashine ize machinery kubanga tulina kyokoze mugenda kwekulakulanya sikyo kyagambye wandibadde ojja n'ongamba nti twakola nze nina akaploti kano nagula kano ndi mu kuzimba nkoze kino nkola bino na bino na bino naye mbadde nsaba ompa omwana wo tugende tukole ki lindako kyova olaba kyenkugamba ka omukula tubalire buli lunaku atuwe nti wa boda buli lunaku asevinze omutwalo ku myaka 2 gyogamba nti nkoze wa boda wandibadde wa boda ngalina amagezi wandibadde oli mu sente meka soko tubalire ekitegeeza 5 omwezi January 15 omwaka obeera mukadde kamu 8 emyaka 2 busatu nkaaga naye alwaza ayina ne family yokulabirira maama we taata we n'abalala mwana kati expense egenderawo mpola nze kyekugambye ababoda batuvuga olya oluusi zigenda kuweera nga saawa 8-9 ngali ku mitwalo egi kati gwe ekikugobesa ono omwami lwakuba nti talina nkulaakulana tebakola esente ze bakola ze boonoona kiki kyalina ng'ovudde ku boda gy'oyogerako boda yiyo ekadi yiyo eri mu maanya ki boda eteri mu manya gange nange bankozesa bukozesa ate omuwala wange kenyine onaamusobola otya nze byendiko naye njagala nsevinga akasente nga tuli aba tukole sente nga gendo sevinge dena okole bw'oba omaze kukola ojondage nti taata anga omuwala njagala tukole babiri nze naye nze kyekugamba kiri kimu omuwala wange full stop we can't waste our time we can't keep on rotating on one issue then bring up another kyenkugambye kyekyo owa boda n'abakowa sikola ki sikuwa omuwala wange ate olwaliro okukoze bulungi kwanga already nzikiriza oyinjire tukogereko ku nsonga zino then naawe owulire nti taata kyagambye saagala bw'oba tolina sente bw'oba tolina akatono kotandikirako kundaga nti nkoze kino omuwala gwe nkuwadde sina kyeyombekidde olina okungamba nti nakyenkoze ku lwekyo don't waste your time bringing up that issue. It's likely you are wasting your time. What have you done in your life? Chicho wekoleddewo tomanyi kwogera chiche wekoleddewo gwe ng'omuntu mu bulamu bwo n'oba olina poloting eri mu kyalo gyogere ne bw'oba olina ka business oba ka chips oba omudala gwa chapati kyogere. You are just bringing up an issue from zero. It can't be. You would have raised it earlier. Si kyekyo njagala tukole esente aba babiri nze bwe nkugamba genda bw'olifuna entandikwa nongamba nti from this awo tugenda kutetenkanya noki n'omuwala naye nga ye omwami ono osobola omusima kuba ndaba omwogezaako bukyayi. Kankubulire kyengenda okugamba okimanyi bamaze ebbanga ddene nga pepeya n'omuwala oluusi sometime saawa 8 z'ekiro omuwala ng'akonkona nga ngamba avudde wa mikwano gye nagenda kukitegeera nti ebiseera bisinga abeera na Swaib mu kifo Swaib kyokugamba nti kangende ntenkanya akasente wakiri ngule kino ngenda kutuuka wa muzeeyi nga ninange kemugamba nti nkoze kino nsaba omwana wo bambe otuyambe ndina kino kyenkoze kyovula banakugamba nti atali mugaga mu lujja ono tayinjira anti kyovula bamuzeeyi sisobola kati kakati owulidde ensonga z'omwami wo abatakola ndaba engeri muzeeyi gyali omunyivu gyali kigambo kyo kyoyinza okwogera ku mwami wo gwe kyolaba muzeeyi kyayinza okusinziirako n'agamba kale mbalesi mugende mu maaso naawe ojjukira
ogenda kubonabona ese kubonyaabonye amale kukukubisa olubuto ojoka sukira abuzukulu wano ate wa boda bongo obamanyi empisa z'aba boda obepangako naye olina okubategeera. Lwaki oyogera ku baboda okugamba bonna? Lwaki toyogera ku ono specifically? Swaib, kankuwa chance. Kuba boda abakuli ku stage gy'olikolerako bameka abalina kye beekoledde. Waliwo Katamba yagulayo akapoloti eyo ne wabeerayo ne gundi ani Moses naye yagulayo embuzi n'agulayo n'akate. Kiki kye wabayigirako? Abayigirako okusevinga kuba abanjigiriza bunaku okusevinga. Nange nkugambye ku akawunti yo olinamu meka wakiri ngambe nti omuwala wange within 6 months onaasitula. Nze mbadde n'akasevingayo emitwalo gangaaga. Ekyo tukiveeko katubuuze. Kati za mukulu Sega wambadde nnyambe. Bawange wagambye. Kati bawange mukulu Swaib. Tomuyita baawo kubonyiza taatawo. Bamaze banga dene ekisusu tukiraba. Tukiraba. Ono Swaib kenyine yandibadde n'okuneetondera kubanga oluusi ogenda nimubeereyo mu mize byemukola saawa 8 n'otamanya nti wano waliwo taata. Ebyo bw'aba yagadde agende naye nga nze bwe nkugamba nasazeewo sisobola. Tunoonye option ndala ngenda kumuwaayo esobola ate esobera nveeko. Sisobola ekyo nakigambye. Baawo nsonga ki gy'omumanyiko mukwagaza taata gyayinza osinziirako n'amukulekera? Nze taata omwagalanga omuntu. Nga bwali taata kati nga yewaga nti tujja kukola kitegeeza afunye omukozi machinery. Si machinery, si mukozi tujja kola ffenna. Akwe mwakola ne maama like wadde yamala n'agenda. Naye naffe tujja kukola ne bba wange wadde alina kapitike wadde bamukozesa tujja kukola ffenna naffe tugule ka poloti. Bw'otuuka eri n'ofuna obuzibu tujja beerawo taata. Sitajja basi tujja tusevinga. Tusabira bubi nnyo taata munnange kubanga bba wange Segawa ekyo nkiganye nkisazeemu mu linnya lya Yesu nkisazeemu. Obwavu already twakoowa embeera eno kankubuulire. Ekyo nze nk'omuntu omwana gye nvudde namukuziza n'asoma n'enkola buli kimu n'okutuuka gy'ali kati nze mmanyi sente maze kuspendinga ku mwana. Tosobola kujja wano nga bw'oli tolina ky'olina. Tulina kyondekera wakiri nange manyi nti muntu yoze nakola omwana n'okumbonyaabonya nange ndinamu kyenfunyemu. Nange nfuna essanyu ly'omuzadde. Ate oli muwano okuwandula amalusu simanye bakuyambe simanye ebiki. Tolyanga ku kikumi ky'ono omwami taata. Amazima Katonda ndayirira ng'ewaffe erukunjiri. Taleeta yadde n'ekiro y'emu y'esukaali. Toleeta nga wali oleeseko kiro y'esukaali oba piisi ebiri beziti z'omukaati. Omanye nti waliwo mukadde tugende tumulabeko. N'oyingira mu lujja bweruti n'okutuuka kati olw'okimanyi twalina Segawa twabawa weeks 2 ogende weeroozeeko olwaleero kakikoleese. Owulira bwe wategeera nti ngendawo omukadde naawe kennyini tiwatuula n'omuntu mugambe nti wakiri katwale sukaali ondeetera omuyaaye bano n'atamanya nti ngenza wakiri wandibadde n'oyita ku gasentaali eri wansi wa Nikodemasi n'ondeetera wakiri akenge oze nga bw'oli ate ng'amanyi olwaleero kubadde ensonga nene ez'okuteesa talina kyaleese. Abantu bogenda kusombasombera n'oleeta. Muzeeyi kyentegeeza osooka mumpe ebintu onaalyanga. Ebintu onaalyanga. Kyengezaako kutegeeza alina okutuuka eri n'asibira taata we oba akenge kati gwe kikuluma sukaali obeeta bw'oba ogenze okulaba omuzadde bw'oba ogenze okulaba omuzadde weekubamu akatooki
tinamusanga mu mbeera ntya anyweda kachayi oba wali wakakati nobeereri nomanya nti wakiri nange bwe mbanda boyinjide nenkukulisaayo tebatawa ni muyinjire omuwala wange nemanya nti alina ki naye ddala kankubuulire nsazeeko omuwala wange kigane obanga adibire ku lujja simuwa wa boda simuwa omwami wo bamugobezza Swaibu naawe kenyini bw'oba nga twekiriza taatawo byakugambye ng'enjeni nga ntobye naawe ng'okyali akaana kato okutuusa bw'okuze wano bw'oba tosobola kuwulira taata byakugambye naawe ofulume tugende mu maaso mbuulira omusajja alina amagezi taata obuzibu oyomba nnyo towadde muvubuka ono kubaako kyayogera omwetisse buli kimu mazima ddala n'ekyokukola kati tetumanyi kiki tuyinza kuzzaako luli bwe twateesa wano wankakasa n'omatiza nti ogenda kulowooza ku bagaga abalinamu kati taata onogo ndeetedde si yoono Swaibu oyina omuze ogujja wano ewaka n'ajja n'ataleetadde wadde n'akacaayi n'otandika okukola effujjo k'oyo omuwala boyfriend we oyina boyfriend omulala wekiri oba nina agambye ki agambye ki agambye ki eziboda zimuleeta sisasule bulijjo okuwa ssente wano wakamuwa ssente mekazogamba amuleetera ebirabo byange watandika ddi nnyabo watandika ddi tobuuza ebyo kuba oli ku buko taata yayina okubuuza bwe mutandika kuyomba wano mwena ngenda kubagobera wano kati kiri bwe kiti mwami Swaibu ono taatawo ono mutabani wo omukkiriza oba nze ababoda naawo balaba atandise okuvumira wano talina kyeyavumira nyabo okitegedde naawe ebintu bye bakuwa wabeerawo abimuwadde kati mu bufunze nze nganze musajja munno tosobola kuwasa mu maka mwe batakwagala taata takukkiriza n'omukyala wuyo yeebulankanya kati salawo gwenga kikyozzaako oba okukwata ekkubo n'ogenda oba olemerako kuba ye taata takkiriza nze taata namugambye sivaawo omukyala simulina sivaawo katate muwo sivaawo gw'omwewa beera n'empisa nnono oleme kwekyayisa wano kitegeeza wamwe muzeeyi nedda si waffe naye engeri gye njagalamu omukyalo ono yanjawulo nnyo era mbeera ku boda yange genda ozifune katonda bw'ali yagadde unaamusanga naye nga nze kusinzira ku kyenkugambye ku bbanga ly'okoze omulimu gwa boda naawe kenyini ogamba tolina kyolina then weetaaga nkuwa omukyala wange mugende mutetenkanye tolina nakugambye mu kusooka nakugambye whenever you are requesting a loan in the bank you should already ngamba kiri kimu taata waffe yatukuza yatugamba okwekolerera n'atugamba nti amaanyi go ge gali kuyimirira amaanyi go ge gali kola ki kitegeeza olwaleero Swaibu genda okole ofune sente ubeere nekyo weekolerera bw'omala kuzifuna bwoti abawala abajudde mu Uganda bangi olaba bali kulwanirira bajje gy'oli kubanga olina kyokoze ki kyeweekolere naye nga nkubuulira amazima toli agenda kukuwa omuwala nga tolina kyokoze kyova olaba nze wange ng'atali mukozi nga talina kyeyeekoledde nga talina bwebu tutawaana nze kyenkugambye kyekyo saagala omukyala omukazi omuwala wange si mashinali
simasini agenda alime musike chapati mukole bino akole kino genda okole muzeyi teri musajja akulakulana nkimanyi naye entandikwa togenda kutandikira ku muwala wange alime ensu simanyi ki akole kino nedda genda okole muzeyi omuwala wo omuwubira nno muzeyi nzegende furuma wano muzeyi kyekubuka omuwala wange nze taata we nzamuzadde gyenvudde n'omuwala tomanyiyo byetuyisemu tobimanyi muzeyi nja kweyambula weeyambula nkulayirira katonda nje wano polisi iri kumpi nja kukubira polisi mbagambe nti ondumbye mu maka bwe mbazisobola si lwampaka oli musibufu wampisa ku luwekyo sikuwa omuwala wange genda onoonya abalala nze wange simuwa ababoda batamanyi kukola basibufu bampisa nze nkuwa omuwala wange ogende kumwonoona ababoda anatabamanyi muzeyi ku myaka egyo muleke bwobutamutute eno simaali nga n'ennyumba yakolema okumaliriza ennyumba yange gwetona kyeweekolere kikakike weekolere nze ngenda kukola ogenda kukola kino kikolerere bwegenda naawe okolere ngenda bikola ngenda bikola naye omusajja omukulu agenda mu myaka mbadde nsaba okuyomba kuveeko bwoba nze kenyine bwe mba sikuwadde omuwala wange tolemerako genda onoonya abalala kwata ekkubo likuleese lyoba okwata ofulume fuluma mu lujja luno fuluma omuntu waba akumye muwala we kitwale izi ojja kufuna omuntu waliwo abalala olifuna muzeeyi alabika ye teyasimba tebakukolera tibakudizayiningirako ono nga bwe mwegwako mu kkubo bw'olisanga omuntu mulala naye nga nze taata w'omwana mpa emirembe otuuke n'ekiseera ky'okujja n'okunvuma osongemu engalo omusajja mukulu onjangirire ennyumba yandema ennyumba yange mba genda ozimbe eyiyo emyaka 3 gy'okoze wa boda tolina ky'olina noyingira wano tolese yadde n'ekiro 2 y'esukaali nti ngenze wa taata muzeyi nja kukuwa esente nja kukuwa genda sikyagala fuluma omukyalo ono mwesonyiwe kuba temujja kukwatagana taata genda fuga bodayo tewali agenda kukubaako na buzibu olifuna omukyalo omulala mwesonyiwe kale kakati muzeeyi saagala tumale nnyo budde ngomaze okutukole ki tukole eddiiro ekibadde ekizibu kinene kyekyo kyekyo nagwambe tusooke tugobe ono ave mu ddiiro teri tutereze eddiiro lyaffe tukole tugutule kati omukoyi omugobe kati kikyoyagala tukutule ndeetera alina ndeetera omusajja alina omukyala omusajja alina yewali kyekyo kikula omuwala ono waŋŋambye oyagala mulaga maama we ekiri oba naye ekyo kituufu kyoliko naye ekyo kinandisooseko nemulaga nti ndina mu maama wo oli mwetegefu olinda maama wo nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers pressure sukaali kosa naawe ayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 070 9 6 58 oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindika njake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini wooli bulijja okubanga likutuukirako ddala bali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 070 9 6 58 eddagala lino lisobola okuba nga likutuukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobola okuba nga oli mu bulamu obulungi ssente ekula mulamu tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muno nze Sega wa Murishid mbaaniriza okujja okujjanjabibwa